Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Abana barezi pepa bako bakayanja baka the mind of a homosexual. Kayanja yali afunye diru ye ya bilioni nga mukaga. Agenda okuzimba essomero e Burundi. Ne bali kubati erazi. Ne yingo lwakite ko bwa. Lwaki obulenzi mu toka bwa mutayimbo mu toka bali mukatira tebukunga abantu ne ba wano twayino lukola nga baluyita mukyala mu 50s. Ngaluwemula omukyala Paulo Mwaga yalukubanga. Naye beekunganya Christianity abakatugira bam gundi navaawo bam nura bam papulo bujoka bane buvaawo muzee Tamale obugundo birangozi problem ndila gonsobola kyavudde ko yes because Kakungulu wants to maintain an independent Kibuli where everybody is welcome immediately bokedde kasaya kube motoka n'olwalira azikubye Bobi Wine did not go back. They were using Bobi Wine to blackmail Kibuli Museveni abawe motoka. Tosabanga government yesobola. Even if you say ti motoka za Museveni ziri ku hoteli Afrikani era ziri wamwe. Omuntu bwabuka ku sina alinya ku kiswa bali mu ggulu. It's a territory. Kakati today you cannot have your cake and love your cake and bweyagala ekibumbu kyawaki. Ono ndirangwa siwa byabufuzi sikamulegeya. Ndirangwa izeriyeski ye yagende wa president nasaba ye motoka tuhere ngo mukulembeze weddini kwa dini etambula nkano gundi nsibiro be yagende bungereza ne bamugamba nti Buganda yetaga kinti mazina amasanyalaze ne badda ne bamuba kakati ate buli muntu ye nagamba we otunda wali wa mazina amasanyalaze bukiri Matayo Mugwanya yagende bungereza nalaba flash toilet nakomawo nakabasimisa lwampaka abasoka bakaita Mugwana akayu abaganda ne bamuvuma abaganda babuuza Mugwanya naye Mugwanya otugamba pupu tumuteeke mu kinnya kimu bamutundawo era abaganda bayina olugero lugamba kugenda kujja kuweza muwumbu nti why do you go to the same place okweyamba mu kituli mu kinyi ohipingawo wali wagagula is it bold are you protecting it is it cotton Mugwanya survived 3 assassinations for forcing Baganda Mugwanya n'abaganda kayina kubaka futi 15 atenga kali wala negundi. Did you see mwalabako kugondi ono bamwitani ono okunywa BINO olwala bamwita batyo okunywa ki okunywa amazzi agali mu B kolera yiga ye yali vice chairman wa mayor mu nsi yonna nga ye chairman wa mayor mu Africa kole enkuba yatonye ennaku ezi abantu ne bafa mu Kampala kolera naagwo naye how can you have kolera noga nalwadde kolera nti kiki tinanywa nda amazzi omuli B naye kasaba aleeta bottled water ono omusajja Mugisha owa water naye baali bamulwanyisa n'aleeta amazzi ne gasaasaana at one time baali baga nti amazzi gali contaminated Museveni asaasanya bukyafu kakati mbagamba nti mumwakola ensobi Kakungulu should separate religion from his. He cannot operate a Kabaka Mutebi. Kakungulu wants to operate a Kabaka Mutebi, he will not do it. I wish I had opportunity to go back as I used to do. Ne wakabaka navayo, ne wakakungulu navayo. Kagati, Kabaka asobola okuteekawo Katikkiro. N'amutuma federo nga semwogere n'agigana n'amugoba. Kubanga Buganda yeri bweti. When you negotiate something, they receive it, but you become an enemy. Nenga choba kijeyo. Yeah. Choba chikole ki? Choba kijeyo. Kakungulu cannot do it. Kubanga abasiramu bakulira bayina sente. Why do these people find the problems with me? Sijogebwa. Omulenzi oyo talinja ukako ne banne nabalabanga bavuga bayine yayine ngato yalumwa. Kano kajja kawunya olumu. Ne kabba buli gomu wonna. Ne sibina muvali. Kana kayina obutubu kajagala dinga kayina muvali. This were paupers when I had money come from a rich family.
sina kembala bamwa basoma degree ki kakati nkugamba Kakungulu cannot have the same powers over his community like Kabaka Mutebi. Okay. Ye bwane yambisa gundi eyo nti ndirangwa tumuvunaana ki nti yagende wa Museveni n'asaba ye mmotoka Museveni yabawe mmotoka 30 abe Kibuli bafuna emmotoka 13 abe Kampala mukadde 17 era akasajja kabukiddaako naye bakalifalu oba kkulu byalifalumbe eki oba tuli saba Katonda ndobe ku mulambo gwa kkulu byanga guyita mu kibuga kubanga akasajja kakuba muzaata omayiba kakuba muzaata era nze abantu bambuuza nti Kasiri gwanga yafa muzaata afudde Kalisa afudde why are you surviving? I'm surviving because of 3 issues. Nekengera nnyo nasoma intelligent bwe tukyawagana biba biwedde naye muzaata yabakubanga ng'ate yakuba musisi mukazi we ne bamuwa omulimu mu state council nze sikikola bwe twawukana kunsi mu Kabuli ne mu ggulu abadan abaana tetuliddamu I can talk to Kutesa, I can talk to Professor ne butuma omuntu mutayembwa mu mutwe never naye yagiranga bwati bana abantu obulenzi obwo obubetenta buteeke mu kinu obo beresentere ddala nogundi teri naye bano badde eno neero Kyeye yabavuma n'abavuma bubi nnyo Kyeye naye Kyeye bamuwa ebitiibwa n'akola mu Yesu ng'alina amaanyi manyi alina kabanga lyezi ne ŋŋamba Kyeye ojja kusasula Kyeye bamusiba mu kkomera Kyeye bwe yava mu kkomera bodaboda yamutomera naye atayihereputi Kyeye yali mu kkomera ng'abaana be basoma kati sovuhu nali musabiddeyo sente mwenyina yajjanga n'azikima yes naye bamusa bano obulenzi obwo ukakubya omutwe n'okabetentene butuma omuntu obwo n'okakuba n'okasa omutwe n'okakuba n'obukubira ddala sina kyembwagalako obwo obuvubuka obulenzi obwo kalina obutuuka yagaladde weewuli kati kagenze wa Mwarabu kujjayo sente mukaliko ondaba kasajja gundaba wagenze w'Omwarabu gye 5%. Kino kisajja kyammwe ne mukituma ew'omu China and the Chinese, let me tell you, the Chinese, I wrote in one of my books that the Chinese, I'll be forced to write to the Communist Party in China. Aba China, abali criminal, babajjemu wano. Omu kubagula ebintu bino, kuba financing abantu abo, abatta abantu, is a Chinese who is a highly respectable surgeon in Benjik. Aina business wano gyesijja kwogera. If you want to have a short stay in any country or at your home, involve kolagana ne bamafias. Buli lwaki ogoloza lwaki Abamerika baludde wano? Abamerika tebalya nguzi. Kampuni zaabwe zonna ezigaba enguzi bazibulakalistinga. But what do we have about China? Damu kyennamu. Tell me one thing which the Chinese have done in Uganda that has not been dogged by corruption allegations. The Communist Party in China, in Beijing, should check this man. He's a surgeon in China. But who is creating Tamale yatogere ku nsonga twafuna obuzibu okuba nti nno Kasori yaganibwa okuba nti ayingire Nairobi era nga ne wabeerawo embeera yatekebwawo nga UNBS yayingira mu nsonga negamba nti egenda kuba etereeza omulimu guno eno. UNBS yavuddeyo last week nebeera nga yalistinze company ziri 25 ne brands 27 ng'egamba nti egenda bakkizibwa okuba processinga Kasori mpulizako mu Tamale bakirizibwa nti baprocessinga Kasori bajjemu akawunga n'ebira byonna naye nga bagamba bataddewo deadline ya nnaku z'omwezi 3 June. Company zonna ezagala okuba nti zituukiza obukwakkulizo zibe nga zituukiriza okwakuliza obulimu bumu bataddewo nti baagala buli company okuba nti gye bakolera akawunga tugende mpolampola gye bakolera akawunga eyo njagala bakikole njagala baafuwaze abantu badduke nedda njagala baafuwaze buli wamu babbewo. You see those people they create problems and benefit from them. Do you remember nti sukali yalinya nga mulimu kisiibo n'atuuka ku mutwalo nga nze waffe emutukula waliyo lola 5 gayimiridde bwe gati nga pakize ku boda bafuma Museveni
Sukali nabula mu kisiibo omusajja yatujirira si musiraamu kasa Amelia yagamba nti sukali mumuleete era yakolanga ebintu bye bakola lole 50 zaafi mutukula neziyingira Kampala sukali yava ku mutwalo 10 atuuka 10,000 bwagenda okuddako ngaali ku 10,000 oyo omusajja okooti avuma Museveni nze simufunyeemu Museveni okooti yali agenze mu banka ng'asinzeeyo ennyumba ye aleete sukali okuva Brazil yagenda okutuuka wano ngaali ku 10,000 ennyumba ye baali bagikutte Museveni yagisasula oyo okooti amuvuma bannabiira bano bye bazannyamu banoonya Museveni basasulira. What type of judge is this? These are stupid judges. Why? Can you sell a house or borrow money using a property when your spouse has not endorsed it? Because the argument is not that the battle would be in your absence, I borrowed the money to save the house. Waleka ofunye looni mu banka gwe sempala n'odduka. Nze ng'omukazi ne neewula ssente mu banka. Naye teri muntu musiru oyo omusajja simanyi computer wizard biki. Who could deal with a woman of a property that is jointly owned? What type of judge is this? N'olaba abantu nga batuuse ku level omu n'asibira munne amazzi n'obasuza wamu. Mulamuzi kyono, where did they do law? Where did they do law? What if they commit suicide? The best way would be let it remain a neutral ground. When things umanya Abamerika bo bali bwe bati omukazi bwatta bba bakiyita homicide. Si murder. This is a serious issue. Bujja biki omukazi okutta bba n'omusajja natta mukazi we in America is not a serious homicide. Balwana naye how can a judge eyagenda n'asoma n'ateeka ku wiigiye n'agiteeka n'agamba nti bano abalwana kana bano basule wamu n'omweggyirako mu n'amasannyalaze. Are you a judge? Where did you study? Nabo bazannya kabadi era singa muteekamu cameras omwasi oba ewa munne. Anti nkubuulira nti bano abasajja legimitteeyo Kenya did not chase away your maize without reason. Mujjukira nti akawunga kaponye bakateekamu ettaka n'ebijanjalo bye bwekiri wano mu biseera bya covid ani yabiteekamu yali wa Bobi Wine. This is what I tell you. Museveni is fighting members of his family. Naluno lutalo lwa family olwakasooli bagala ebyuma biringa wansita omu bamutira business naye natte ya munne. This is a family issue. Tubino jibiri. Did you examine Kasoli go baweze? Kasoli wani. Kasoli wani tumwogera ddu. Tumwogere kati mwogere nannyini Kasoli. Mwogere. Naye nga yakwatira mu munne mu mata. Mtalo ziri awo. This is a battle Museveni would call his people just settling is a family matter. Tibali zina mu byeffe kutubonya. Mzee Tamale bagambe bagala ochuma bakubira Kasoli. Wasobere watayo. Andi nkugambye nti ebyo nenga kisoboka. Basaba aba radio ne TV ne babateeka ku conditions. Toyina billion simanyi 17 mu bank. Bazireeta. Era bagala kufuna mwavuwaze nnyo fe twagala mu create. That's why Museveni told them this man is a genius. I rather do with this man than a bunch of civils like you. Museveni bwe yabagambye I'm going to extend his contract for 10 years. Kubanga bano babe, ba family. This is a family matter. Why don't you sit down? Nimu resolving a family matter. Omunasa abona. Yes. Museveni can solve this matter through Rubiri Munda, not through National Bureau of Standards. They are relatives who are quarreling. Neka soli omuteka mwitaka was a family issue. Nagende wamponye aponye nangamba gwe ngonjagala nnyo ne muganga nkwagala koki. I know they are aponye fighting fire aponye ne mugamba yo aponye naye nga ye ttaka mu kawunga ka aponye n'ebijanjalo Mandela je awadde abemengo billion 1. I will show you Mandela teyanti nali mu bano mwabya mwogeza olusomali
Mzee Tamale imbere nereka bana Uganda omusajja nga be yamsanyalaze eri wagunyo abakuba kasooli amasomero ge baguza tikana kubanga kula anti bagala monopoly kati nalabyo Kasayija nalinyako mu America ne Bahati Kasayija nalinyako mu America ne Bahati anna bale bagala kubba kitongole Kasayija aleta ne misolo emipi nabagambi kitongole kyale yabagambi nakamuwadde Kasayija kudduka mu Uganda mu Kampala lidduka ayogera lubuzi no Bahati balinyeko mu America babakwate nga babbi bembata mubbi wenkoko kale Kasayija nolinye mu America ne Bahati babaleta nga babbi bammesi sajja yatugamu economy likus ate kubuulira tetumitiriyo bali abazungu bagezi nabagamba nti European Union yagenda basiba ssente Commonwealth sejja basiba ssente China naye etegekete muri stable ekinasembayo Commonwealth kati bali abazungu kye bakola kiri bwe kiti bwe bamala okusiba ssente n'ogenda mu bantu enkoko etayina byenda ebika etayina majje ebika byenda byayo tesobola. Do you believe Kasayija nga tayogera lubuzi? Kasayija is an expert in God's language. Kasayija yogera olubuzi yogera n'embuzi olubuzi lwe Kasayija yogera n'embuzi ze yes olubuzi Kasayija amanyi olubuzi he talks the God's language olubuzi lwe let me tell you you are going to incite the population for nothing. President Museveni has done much to harmonize, to create harmony. Twali tulowooza tajja kulayira tajja kukola ki detention ziweddewo okulamu abantu enjala kuweddewo omwana wange mwamukuba naye nze oba yigo basani nabawulidde boogera nja kutta famire yonna kubanga omuteeko gutta famire nagumaze likyozi nazimaze eyakikola talisigaza mwana n'amagi gajja kuvaamu ejja okuli abasajja bano obukyozi bwammwe mbamaliremu ddala bagadde nkugamba tibali abazungu babaladde gavumenti bwe bazisuula. Do you believe nti Kasayija byayogera tewaliwo omuntu ayina emmotoka ajja okumuwa emitwalo 8 oninga emmotoka okuba emitwalo 8 ng'agijjawo ng'ekola ki emmotoka y'obuyonjo ekola ki ekutambuza Kasayija ayogera lubuzi is talking this is exactly instead of confronting the European Union I told you use Rugunda use Sam Kutesa to unlock money from the European Union because the European Union their concern is human rights violations. Binabena Kasayija byaleeta biva kwanti sente zisibidwa kati ayogera lubuzi Kasayija ayogera lubuzi you can't talk your lubuzi to your gods accept you go use people like Rugunda the diplomats use Ayebale use Kutesa omuntu eyaliko president wa General Assembly kati kweyitogera kusomera gye wasomera nga tolinayo musomesa akumanyi tikisoboka how many years tikisoboka Kutesa was a president of the General Assembly yeah. he knows how to talk to the European Union. These people need to be humble mwatugamba twabagamba muli komendinge mukyusi kino gini mugana tetwajja kulonda because we did not observe your elections we shall not give you money. Why? Because we get money from taxpayers. Fetutambudde ensi bw'obanga oli visitor obanga oli foreign ogenda komawo omusolo gw'osasudde ogenda ku airport ku revenue authority nekudira sente zo. A visa non-citizen does not pay, but this is very little money, very big money. Then makina abantu bameka million nya ewe ensi yonna mu Africa monna ekitegeeza engage these people naye okuwaza olubuzi Kasayija nayogera olubuzi lwe ono kwalinya Bahati n'alinya mu America bamuletanga mu biwa ani mukama yavayo nalaga mukama president Museveni yavayo nalaga Bobi Wine yakola ebyo yayimiza sente okuva mu bavujiriza. I cannot praise Bobi Wine. Let me tell you, if I have problems in my family nyizo kanti omukazi mukamulirano yatabula mukazi wange yasoma okutabula if Bobi Wine who is in your position ebintu mu byekolera mwekka nemukulamu abantu enjala nemukola ki I'm happy now Museveni has stabilized this country era balense era ne batta abakazi ng'agenda kulayira akasajja tumanye ekyo bakolera I know these post houses intinda bano bayizirayiri kino ekibinja ekyabayizirayiri bano abachina babadde tebayinza kutta kuba be bakolagana n'abana 32 the Chinese
There is a Chinese businessman who is funding them. Yakabawo bukadde butano. I know him. Kakati kyekubulira ne gamba. Yoze kuteesa. Yoze Rugunda. Yoze Ayebale. Ayebale bakolagane n'abano ssente abatuwa obuyambi. Nga tebannazadde batinga walala. Tetujja kwemalirira. Tetukisobola. We cannot finance, we normally say we finance ate kati ffe tulina n'ekizibu nti nenani government organizations ezaliyambi abantu zaababbi sente tezijja mu bantu. Yes, instead of onayogera olubuzi who is talking olubuzi language to the foreigners Kasayija, we need a person who can talk to these Europeans kuteesa kuteesa yeyambisa contact size is a kimi. Why do I have say do I change mu government ebintu byange bitambula at one time uyo mwana tumwebaza yateeka waka chiyo ngebirago bya government byonna biyita mu company tukiru mai magazine namufuka nanyo mubetenta nanyo bamukube mubetenta nanyo mwasa nze Tamale tutule ku nsonga y'abasuubuzi nti mwe abakasoli kyekino okubanga kikola okutereza ensonga did you ani yakireeta Did you see Kasoli omwamukebera nti yava mu Sairoze ye nkugambye mu kifo ky'okubonyabonya abalimi ba Kasoli naki Museveni yayite ba family members baba babiri 14 renzo obutambi mu meeting zaabwe mbufuna oli yabagamba mwakwata ku mataaga nge musiki bakoze Kasoli is a feud between two relatives talwanjovu yes busibe bona wansi kakati tusana ku bantu babiri bano era kyekiri mu New Vision. Mu New Vision baba twalidde omuntu ogwo. Board ne hayalinga company yakudde ebigezo 0-0. Ne bamugamba agenda ayina okugendayo wanki kubanga New Vision yayina 30 billion eziri mu education. I talked to these board members. Ne baga look. These people are not looking for a business manager. Tebagala profits. Bobagala a conduit analia sente. Why do you create problems for yourself? Muleka tulewo. Era ne bunyiza gundi oyo. Ani okomoroyiti. Nti era okyayagala bakujoga mu state house era okyadda. Okomoroyiti era yagenda mu UBC nakola ebigezo n'abasinga. Kiyeka yafuna 0-0 nga alina akakampuni ke nga simanyi manager wa radio yamba bazira gwe bawo. Why do I apply? I left him comfortable at home. Sibera yo president n'abakuba n'abagandi that is a genius. Mirundi is a genius. Musajja abagambi professor. And what you don't know, whoever goes to Museveni to report this man is giving this man credibility. Abakuwa hype. Nti mumuveeko kubanga temuyina magezi. This man temugamba nti atukuba tumuwe sente. No. Sibakuba mumpe sente. No. Nkuba bujoze bwamwena kummanyira. Temulidde mukummanyira. Mirundi takugamba mwalumba omwana wange nemutana omwana wange kakati muzze ku ICC ku International Criminal Court on Wednesday on Thursday 8 they are going to be grouped into two groups. The first one that was going to be grilled with their lawyers who have arrived will include 15 people. The second one will include 17. Wali asatumba mega? Asatumba biri. Nti tugenda kulaba kati kyebate kyebagala okunzitira mbonze nja kukwata gundi zaabwe. Ngenda kukwata ki? Zoom meeting. Yes, I'm capable. You're asking Museveni, bagenda ne bamugamba. Why did you give these machines to a madman Mbubabi we kandiho? Teyamulaba wote yamulekaawo. Waliwo wana mu Uganda yali kutte ebyuma ebyo ne batamuwa sente. Ng'omu Pakistan yanoonya okumpa $1 million. No gun. Ningana. To kill our people. Can you turn Uganda into a slaughterhouse? No. Nti abana baffe mbatte. I'm warning the Chinese. Not investors. Museveni, it takes time. I worked with him. Museveni was investors. But we must separate the investors from criminals who are killing our people. You have many Chinese. You have many people in China than us. Yeah. I will suppose. Waliwo company bwe munaaba temunnanzita. Waliwo ayina business. Neggulo mwatumyeyo. Naluli yabeekweka ku ssabwa 9. Bw'anaabanga tabudde mu kufinancing ayinamu abachina abo. Do you know that Musate tumulimu abachina? Amanya nga Musate tuko. Nga baawano.
32 people involved kakati ze munzitia bwiri nze siyinza kukkiriza mzee Tamale nga tusibula nti image ya Museveni badde nsabo yogere ku nsonga Museveni omanye embwa bwekola embwa kasita okuma wewaka embwa ekuzanyirako bweti ne kasoji kuba nedda wali embwa tenyega yo yakwaniza n'okola let the President Museveni tell me surrender those machines to Gundi don't talk anymore I will pack and go home but as long as my boss has not told me to keep quiet okyayogera era bwambuuza mugamba yogera ne ku kino tetujja kukkiriza kwonoona ggwanga lyaffe imagine mwemulaba eggwanga lyo kye balituttemu nabuuza muzeeyi wava muno ne mugamba nti oyina benzo oyina ki naye omwana wo bwabba akataala akamotoka aba ayagala kuswaza kituufu kubanga emotoka ewaka zikola ki weziri how do you expect how are we faring internationally the international image when on Thursday 8th the International Criminal Court through Zoom will deal Guerrero. They have lawyers on this side. The others have also lawyers. Bahari lawyers. Do you believe, even if it is going to be separate, kubaba abagambi bagenda basiba emyezi 36 waliwo abatayinza kuwona ng'amaloboozi gaabwe gyegali yonna waliwo abatayinza kuwona about 10 bagenda basiba bagenda kufuuka ba fugitive one. Are we winning accolades? Are we really consolidating Museveni, who rejuvenated this country's image? No. Do you have the moral authority now to condemn Idi Amin for killings or Obote? Obote and Idi Amin, we are not cannibals. We are not killing Ugandans for export. Even the old kings, abawangayo slaves in Africa, at least babatwalanga balamu. But for you make a human being a spare part. Mzee Tamale ngabo ogambye nti okyayogera paka mukama wakuganye okwogera bwana ngana kasita Museveni yangamba natugenda mbadde nsaba nangamba Rebecca Kadaga nti abasajja obwekitiibwa right honorable yabadde nasaba government eberenga revising curfew policy kubanga kugundi economy eri ku report curfew bamukyusiza aranze kubanda abantu batochalinga bannaabwe kubbira mu bannaabwe kubula abantu bakola bajja ku sente kubbira mu bantu wakati wali okimanyi wali bbala ezikola in fact for me amuzai tamu okimanyi wali bbala ezikola naziba yakasimbi is a change of tactics bwogenda mu Europe bbala tezikola era omwenge bakutunda sente nyingi nze nagendako mu bbala e London ne bangana okunguza omwenge tyamuyanga nenkwata omusajja bamuyita Gundi muganda wono gavana wa Bank of Uganda mutibiri najja naga this is my son he's over 18 mumuwe omwenge mubbala kugula sente nyingi those who want to drink beer they go to the supermarket you buy cartons you drink at home ekyokubiri mwe babalimba ne Museveni bamulimba loole zitambuza omwenge gwa Nairo Special ogwa Beero ziguyiwa mu kkubo ziguyiwa mu Katonga the people have changed their way of drinking omwenge amutubuulire Nairo Bulwarezi yakendezezaako ku magoba gebawa yes people are drinking beer but and different chi andi Kadaga ga police eveo kafita cha effective no bakada abantu babira mu bizi bantu nze tamaje rokirize okimanyi wale bare zikola nabagamba ngazikubira ddani zikuba bambye nenga wale zibata zibagala wo ngati zikola wali we ate kati bannange kiri wano omanyi balezimu zakyusiza style abo balokole balezimu oyingirayo abawala bali bwerere emitwalo egyo okuyingira nga naye kwali yes mu Uganda muno zirudda wezo woyitako boti nga basitamye werobozeemu abakazi bakyalina valio nawe oyitayo abakazi bakyalina valio nawe oyitayo nze nkubuli igendeyo naye tesigenda mu byamu naye nzimanyi oba ogeze kukolayo waliwo ekimansulo kirina teete ekyo kyo bazina babeera bwerere nolaba agasajja agakulu nga gabwamye kati kibayita ekimansulo kimanyi anti bati abawala batiriisa sigenda kubanga sukawanyagenda kwamberekereza nti omwene agatamanyi kirimu yerusalemu ekimansulo kirina teete wano bakikumye is a new style of selling beer bakyusa da Museveni tebamulimba